yes kulokubanga basiru munsonyi okwogera bwe David Lutalo mumanyi kapapa ate omuyimbi bulijjo gwe mutugamba asinga empisa ate namaze n'avuma abantu ku National TV. David Lutalo twakwagalanga luli naye kasita twakitegeera nti entegeerayo ya kibanjampo netukwesonyiwa. Mwegendereza abayimbi abamaze emyaka 10 nga temwembulesinga digital world. Lutalo olaba ndowooza ebizibu by'olimu kati. Bekwasa obusongasonga naye nga balina bye baagala okukola ki okwesaawo. Like for example, I cannot incite violence. Nze Musuuza Edirisa. Musuuza ne munno Lutalo. Lwaki mwatankudde olutalo? Temwategedde nti ku kino ekyalo tebaleeta komaalo? Gwe wayimba bibaawo, oli naayimba wooloolo. Ne tubaleka mujje tubawe obuwero. Mufaanane nga ffe be mwasangawo. Gwe wava Luweero, ate munno yaviira ddala eri mu kyalo. Ye mulowooza mu kusansabage nnyo temwayanisa ekkolo. Muleke kunyiikaala nga gwe bakubye engolo. Mulw'okubanga mbagambyeko. Mwe mutamanyi nti awali omugenge tebafunyiza awo ngalo. Asirise teyejjusa. Kyokka twabadde tuli awo nga ne Musuuza bimwogera bituleetedde okubabuusabuusa. Kubanga emmeeme zammwe muzaasanguzza. Kati abantu babategedde temukyalina we musiza. Temulaba nga mutuswazizza ffe ababadde babeesiimisa. Kubanga tubadde tulowooza nti amaalo n'ekyalo mwabisukka. Aha, kyokka nalabye mwekangabiriza nti zino nkwe z'abakuusa abo abatabaagaliza. Lutalo ne munno Musuuza, muleke nammwe temukisussa. Sitaani mumuleke temumumwayiriza. Kyemugamba nti yabasindiikiriza ne mutuuka okusaba kabye mwejjusa. Aha, naye temufaayo. Bwe lina baliisa ebbanga bajja kubavaako. Naye ate nammwe temuddayo. Temuddayo okwogera ebitaliiyo. Abantu bajja kubayita ab'amaalo. Nze Capital Culture.